giweze emyezi 2 ng'abatunzi b'Ekyengera wa Kimese Zone A oba yitayo mu estate nga tebalaba ttondo lya tuzzi okuva mu taapu zaabwe. Amazzi tetugalabangako. Aye ne bw'okola lipooti n'omugaa nti amazzi nga tegajja bakugamba nti amazzi tugenda gakola ki? Tugenda bitereza. Abatunzi b'eno batutegeezezzaako nti bo balinda nkuba nti era lwetonnye baba ku ndabako ki. Ezadde tufunamu oluusi kiro ate abamu ne batagafuna. Batugambyeko nti batandika okusena amazzi okuva mu bitundu ebibaliraanidde ssaako n'enzizi ezibali okumpi. Eno abamu ku banoonyi ba ssente nga Mwami Sserwanja batandika okusenera abantu amazzi era ng'ekidomola bakitunda wansi w'ennusu 1,000 era nga bakitunda okusinziira wa gy'obeera. Nkimira ddala amazzi nekola ddala akasente akawerako era nakati era ndi mu kukima amazzi gaago ndi mu kukima. Abakulembeze batugamba bagenda kukola enzizi, siffe tulina ozikola enzizi. Abatunzi bagamba bagezaako okutuukirira aba National Water and Sewage Corporation ne babasuubiza okubakolera ku nsonga yaabwe eno naye mpawo teri kye balaba. We are going to call him. I'm going to see chairman LC1 to call this old man to talk to him about this water. Mwebale tambula nange sigadde nze Nakato Perina, MRI TV.